bibye buli kimu kiryoke tulinze lwa 31 December event ebeeyo. Bali tutudde ebbanga kubanga twatandika nga bukyali January tuba twakamala event eyo nga tutandikira okutegeka endala kubanga bookings tutandika zikola obudde nga bukyali. Efaananamuko kubuka kubanga ekisooka ebeerayo 31 nga tuggalawo omwaka nga twaniriza omwaka omupya n'ekirala ebeerako abantu bangi. Amarula star bamuyita Roberto ye Robert Banda nzalo ya Zambia era twamukontaktinga mu June ne tukkaanya sente zalina zeyeetaaga n'ebintu bye yeetaaga naye n'atwakasa nti ajja kubeerawo. Naye ng'ekituufu kiri we have a contract ne Roberto ey'okujja performing Hoima nga 31. N'ekirala naye ng'omuntu as an artist naye alina demand ze. Kati demand ze weeziri naye lwakuba nti sigamba nti buli kyayagala tuba tulina okukikola oba tusobola okukikola. Okugeza nga 5-star hotel gye yali asaba mu Hoima we don't even have a 4-star. Kati ekyo practically tekisoboka. Naye ebintu byayagala byeyasaba mu demand ze twagezaako bitunulamu ne tumugamba bye tusobola ku circumstances eziriwo. Kati bali mu birevisinga batuddire nga balina bye bajjeemu oba nga bakkiriziganyiza naffe bye tubawa. Naye nga ezo demand weeziri kituufu naye teziremesa muyimbi kujja mu Uganda performinga. Mukulu Roberto jangu Uganda tetukulinaako buzibu. Tetukumanyi tujja kusangira tukuyiteko. Ajja kola erinnya. Pozi nga yennyonnyodde jakusosoba omusanga n'ogamba ono Roberto. Tova Microsia mulyako ssente nga bwe nkunnyonnyodde. Tulina mwana muwala wuuno bannanga omutikki